Abalimi wamu n'abalunzi abasangibwa mu disitulikiti y'e Kyegeegwa awamu n'e Kiruhura basabye minisitule y'ebyobulimi awamu n'obulunzi okubayambako ku nguudo ezijjuddemu ebinnya kubanga bakaluubirizibwa okutambuza ebyobulimi okubitwala mu butale. Musinguzi Emmanuel agamba nti ebyamaguzi tebakyasobola kubitwala mu bitundu ku byalo ebiddako ate ye Kunihira Betty talyerabira we yali asuulira kuzaala wabula ku boodabooda kwe yali agendera mu ddwaliro we baagwa mu kisaalo olw'enguudo embi. Muhanda gumala kutereera niho mugasani niho tukira kusuubula ebintu ebyeduuka niho bakira kusuubula buli kimu kyona muhanda gutayiza buli kimu ebyokwombekesa hadiweya niho zireza haihi nizituwankira n'akatale ka haihi niho kali nigutuyamba muno kuba muhanda gwa haihi ngututayiza speed. Kabanyipekero wa boda tugenda mugasani ninja kuzaara nagurukaho nagwamu mu kisaano wa boda yavuga yahikanka hali nawe era yagwamu n'ebintu byona ninja kuzaara mugasani. Wabula bano bandifuna ku buweerero oluvannyuma lwa minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi wansi wa Project Uganda Climate Smart Agriculture Transformation okulambula ezimu ku nguudo zino ezigenda okukolebwa okuyamba abalimi okutambuza ebyamaguzi byabwe okubituusa mu butale. Abalunzi bano batubulidde okusomoozebwa kwe bayina okusinga obungi. Distance okuva no kunoonya veterinary doctor at least ngokuva no kutuuka Ekiruhura wari orugendo runene. Tuyina ekizibu ekyomusana. District yaffe eno ekubwa nnyo omusana ne guba muwanvu nekireetera abalunzi baffe okubulwa amazzi n'okubulwa omuddo. Ate bo abalunzi b'ebyennyanja nabo balina bye basabye gavumenti ebakwasizeeko okulaba nga baganyulwa mu kulonda ebyennyanja. Singira ddala wano ebitusoomooza fish cages. Twagala fish cages ezisobola kubeera ku nnyanja yaffe eno. Then ekirala okutuzimbirako ponds endala kubanga tufunamu congestion w'ebyennyanja mu ponds zaffe. Bwe baba balinako obuyambi bwe batuwadde tuba tusobola okwongera ku ponds zaffe n'okukola fish cages ezisobola okubeera mu nnyanja nga tezitaataaganyizibwa. N'obuzibu obulala bwe tusanga obuzibu mu kugenda mu katale. So tuli mu kugezaako okufuna funds okuva mu Climate Smart Agriculture tugezeeko okuteekawo embeera enasoose ebyennyanja byaffe okutuuka mu katale nga tetuyise nnyo mu makubo ageewala. Abakulembeze aba disitulikiti zino baliko bye boogedde. Bitu mukwatanise aho kujya mukurakurane ekirungi muri yo mudaire kanja kubani batayira burizo because I'm a dairy farmer myself. So nja kubani batayira burizo bani bahereza obuhabuzi so that mukakurakurana kukira. Saba kokubasabire ekyoma ekyokwongeraho omutindo hati kino kiha akasusu baitahakiri kakwantunga ekyokuo kyomwani tukayiha mukawa bakapakinga naite tukagenda ha world market made in Kigambo. Bino bibaddewo nga minisitule ey'ebyobulimi etongozza enkola ya Uganda Climate Smart Agriculture Transformation mu bitundu bya disitulikiti y'e Kyegeegwa era wano omugenyi omukulu Honorable Kafuzi Jackson alabudde abantu okukuuma obutonde. Ningoza kubateera omulanga abantu ba Kigambo. Omu Climate Smart Agriculture ekimu habikubasaba okukora ngo omuraba ni mulima rundi ni mukora byone mukora hantashe yanyu mulinde obuhangwa bwensi abantu abakubyara kalitunsi omu bisaaru kubyomesa abakulima mu bisaaru abakubyara mu mwani n'ebindi nimbasaba mulekeraho. Project eno eya Climate Smart Agriculture Transformation World Bank yagikakasa mu mwaka gwa 2022 Parliament ya Uganda kwotadde ne Cabinet n'egikakasa mu 2023 district ezisoba mu 6 kwotadde n'abagwira bakuganyulwa mu project eno ate ya myaka 6. Byawandulu Bone, Salt TV, Omunyo.